Mwami Mabirizi yatwala ba commissioners n'abantu abalala mu kkooti era ensonga ezo zikyali mu kkooti. Nze mwennyini kamwakoogera ow'ekitiibwa Mpuuga n'ow'ekitiibwa Sserwanyi bantuukirira ng'ensonga zino zimaze okuteekebwayo mu kkooti era process yajo tulinze justice. Why do you waste time over something that will not be discussed? Why do you waste time? Why do you waste time? Allowing something to go on. Commissioners Basalirwa abeeremu esimbu either asalewo okubeera pleader nga pleader waabo abawaabira parliament oba abeere member wa parliament akiikirira Bugiri municipality. Tukyanoonyereza era abamu ku ffe tutandise okutaganjula Hansard tulabe obonnanfuusi obuliwo kuba abamu bagamba nti ekintu kyakukusibwa bukukusibwa tekyalimu mu budget. Kati tubuuza bani abakikukusa. Parliament tuli ready era twetegese okuwoza ensonga zaffe. Kati kooti bwebanga yo tenabeera ready tekisaana ate kuyimiriza parliament. Ekyokubiri, speaker rules zigamba speaker wa parliament yeyeka ajja okusalawo oba ensonga ziri subjudice. Speaker tayinza kusalirawo ensonga ziri bweru. We need to impeach Mr. Museveni because it is the president who removed the power from parliament to elect members of parliamentary commission. You get me? And therefore, even if you impeach this one, Museveni will put another one, other groups or people. So let's remove the tumor. Is in compliance with what we do in Africa, that before you engage, you are members of the extended family, you should first exhaust avenues within the linear family. So in a nutshell, the members of NRM should have, first of all, petition their caucus to have this discussion internally before we go external.